ekirooto bwe kituula obusiru tebubaawo. Kiwandiike, ekirooto bwe kituula obusiru tebubaawo. Omuntu alina ekirooto amanya ajja kukolagana n'abantu bonna. Ekirooto tosobola kituukiriza wekka. Nsobola okubawa ekyokulabirako nga kyangu, ekitiibwa kiddire Katonda. Bwe nafuna ekirooto kya midiya sikirowoozangako nti nja kukola n'abalokole bokka. Era tuwaliwo ddiini etali mu social media. Teriiwo. Abasiraamu mwebali wadde ng'omukutu gwa bulokole 100 ku kinnaakyo. Abasevensidde mwebali. Abakatoliki konko mwebali. Abangirikani mwebali. Chief editor mwangirikani. Finance manager mukatoliki 311. Owa traffic mukatoliki. Editor wa radio musiraamu 311. Ekirooto kisimula amawanga n'enzikiriza n'obusiru bwonna ne kitunulira abantu n'obusobozi bwabwe n'engeri gye kinaabawanirira. Ekirooto kisimula amawanga, kisimule empalana z'enzikiriza, kisimula buli kintu kyonna ky'olowoozaako ne kitunulira humanity n'engeri humanity gyegenda ofunamu. Ekirooto buweereza. Ekirooto buweereza. Ndabye amalwaliro agazimbiddwa ekibuli lwaliro ly'abasiraamu. Buuza amadiini agazaaliddeyo oba balina kye babagamba. Hirubaga lwaliro ly'abakatoliki. Buuza amadiini agazaaliddeyo olaba balina kye babagamba. Namirembe lwaliro ly'abangirikani. Buuza amadiini agazaaliddeyo olaba balina kye babagamba. Ekikyatutawaanya n'obusosoze butaba na vision. Mbulira oba eriyo dokita asoma ng'agenda kujjanjabako baggwanga lye. Mbulira oba eriyo dokita asoma ng'agenda kujjanjabako baddiini ye. Ekirooto obuweereza bwennyini obukuweebwa Katonda obukuyamba okuva mu ntalo z'omunfuufu mu butamanya ne mu busiru. Ekirooto kikuyamba okuva mu bitakukwatako. Kyobala batulwanagana n'abantu bangi nga tubagamba please mind your business. They have no business to mind about. That's what the problem is.